Okay, a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Chisinzira obudde ki bwofuniddemu akatambi kano kasuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana side ezeyo Fahad Pre UG kwemuli era nga beera nga te otwegattako ng'osubscribinga in case obanga obadde tonawa kubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko olemeko beera nga te osubwa amawulire mu budde bwennyini bwennaaba nkuleetedde video gintereka ekigalo likinga sharingirako abalala obategeeza nti kakati waliwo ekipya ekisobodde okubeera nga te kigwawo kakati omukyala Teddy Naluswa Bugingo eyali mukyala wa Pastor Bugingo ye lwaki buyite yali mukyala wa Pastor Bugingo akyali mukyala we olw'ensonga nti ye bya divorce yagamba nedda zisijja kubeera nga ate ebintu ebyo mbikiriza era ne waba yeyanjula agamba nti nze Teddy Naluswa Bugingo erinnya lya Bugingo yalisigaza newankubadde nti omusajja ye yamovinga on naye yagamba nti ekyaliwo era gwe bba wange gwe mmanyi kakati ekiriwo saawa eno nga bwe mukyalindirira Pentagon ya Pastor Bugingo yono omukyala yasaze onabeera nga ate agamba ekintu kino ngenda kubeera nga ate nkiwanika jjukira naye kenyini yatandikawo ekkanisa oluvannyuma okubeera nga ate yava wali ku House of Prayer Ministries side wali ku Canaan Land naye n'abeera nga ate addayo ku ground wali ku Bat Valley Theatre n'abeera nga ate naye atandikawo ekkanisa ejjukira bonna bwe baali batandikira ku Bat Valley Theatre then ne bagula ettaka erya Canaan Land then ezisonga ezaatuukawo mwazitegeera ne babeera nga ate baawukana ye omukyala yaddayo eri ku ground n'agamba nedda zingenda kubeera nga ate nange ntandikira amazzi gye gatandikira eriiso nabeera nga ate naye yeddirayo ku Bat Valley nabeera nga ate atandikawo ekkanisa ye erabika nno ekkanisa yageze eya Bat Valley era nga wetwogerera ssaawa eno mu bigambo bye agamba nti Bat Valley tekyabamala era ayina ekkanisa gy'ali mu kubeera nga ate asitula muganda wange tulakalira mbikuleetedde ogenda kubeera nga ate obyewulirako naye ng'agambye kanisa kigye mukyasinza okubeera nga ate mutenda esinga obunene mu ggwanga Uganda ye gyagenda okubeera nga ate azimba ate ye ogenda kubeera ndala mu nnyonyonyo tulakalira mbina ogenda kubeera nga ate obiraba likinga video sharingirako abalala ate tubeere nga tetutambulira wamu ffenna tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba y'essimu weri wansi ku screen beera nga te omunoonyaako side ine endala Habib Airport Pickup nabo bwe balinnyo okubeera nga te bakukima ku tusaayo n'okubeera nga te munaye bakutuusaayo byonna byonna gye wandagadde okubeera nga te otuuka mu budde bwennyini nkomawo n'amawulire abalala mangi nnyo temubaawo. Praise God. Yes. Mukama yeebazibwe. Bangambye babuuzaako tebangambye ekirala. Mukama yeebazibwe. So bwe twalinga tujja ng'omusomesa bw'aba agambye teekawo full stop oteekawo full stop wagamba teekawo koma oteekawo koma so bangambye babuuza. Mukama yeebazibwe nti Mukama yeebazibwe njagala kwebaza Mukama ku lwa Mami Jessica. Mami weebale kujja weebalire ddala Mukama akumpeera ennyo omukisa ne weerekereza leero Saturday manyi program nyingi gulo mwasuze mu night prayer naye era nojja Mukama akumpeera ennyo omukisa ne muzeeyi Mukama yeebazibwe kale nsaba tugatte engalo zaffe eza wansi tukubire Mami Jessica mu ngalo. Mami, thank you very much for loving me, for standing with me, loving my children. Thank you very much, and for standing on the truth. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Mukama yeebazibwe. Nga temusanyuse. Kati njagala kwebaza na buli kinoomu ali wano. Mwebale nnyo okwerekereza akadde ne mujja Mukama abampeera ennyo omukisa buli omu mu kiti kye. Pastor Samuel ne Madamu tweyanzege Pastor Samuel already atuwadde contribution ya church ey'okuzimba church nja kuba ngibabuulira Mukama wojje akutuddizeewo emirundi n'emirundi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mwebale kulabikako. Ekituufu kiri nti olunaku lwali lubadde so busy nti abantu babadde abamu bagenda mu visitation kajjamu kabadde kangi around naye twebaza Mukama nti gwakuleese. Mukama yeebazibwe. So tusanyuse nnyo olw'okuhonalinga invitation yaffe. Mukama akutuweere nnyo omukisa.
osanga bangi abalala bandibadde baagala okujja naye olwa obuvunaanyizibwa obungi nga tebasobodde naye obwedda bampeereza messages ez'obubaka obw'okuzimba kyaki n'okwetonda nti tebasobodde kujja mu budde naye abalala mbagambye nti ekituufu kiri nti obudde bwo buyise naye tutandise era leeta bajja kujja mpola mpola. Mukama yeebazibwe. Yiyi ng'oyogera nga atalina maanyi. Mukama mulungi. Genda kutwala budde buwanvu nga mami andi mu maaso sobola kutwala budde buwanvu. Mukama mulungi. Naye ngenda babuulira Genesis word of salvation. Nambira neighbor nti musumba agenda tubuulira Genesis word of salvation. Nga temwebuulidde. Anti kyaite nsaba obuulire pasita mugambe. Amina kitegedde. So word of salvation, Mukama mulungi nti tebyali byangu nga bwe mubimanyi bulijjo, naye twebaza Mukama nti tuli wano. Word of salvation yatandika ng'ennaku z'omwezi 4 January, twatandikira 4 January 2020 ng'ennaku z'omwezi 4 January omwaka 2020, 4th January 2020 twatandikira ku Hotel Triangle. Mukama yeebazibwe. So tebyali byangu nga tulinganga abasaaga, abalala nga batulaba nga abasaaga naye nga tuli serious. Mukama yeebazibwe. So ng'ennaku z'omwezi 12 January ne tufuna ekifo ku Bat Valley. Ne tutandikira awo, yali Sunday, ne tutandika okusaba. Batuwa obudde bo baabutuwa naye tebyali byangu, naye tukyaliwo. Abalala batuwa emyezi 2, abalala batuwa omwezi, naye tugenda kwezi emyaka 4 5 years. We are going to make 5 years on 4th January 2025. Tugenda kweza 5 years. Mukama si mulungi. Mukama mulungi. So njagala kwebaza Mukama ku lunaku lwa leero era nate atukuŋŋanyiza wano. Ekiseera kyatuuka ndowooza yali 2022 ne mpulira eddoboozi nga olunyiriri lwajja, ekigambo kyajja nga kigamba nti naye nga muluddewo. Nenzijukira Katonda ng'agamba Musa nti muluddewo nnyo wano. Ekiseera kituuse ekyokusitula ebigere. Naye Moses by that time yali ekituufu kyali nti tebyali byangu kubanga gye yali alaga kukkiriza bukkiriza naye nga tamanyiiyo. Jjukira bagenda kuyita mu ddungu. Waliwo olusozi lwe baali balemeddeko ne bagamba maybe katubeere wano, tunaalimira wano emmere, tunaabeera wano waakiri. Katonda eddoboozi ne lijja ne ligamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri nti baluddewo awo. Wayinza okuba walungi naye bakoze eki? Baluddewo. Basituke bagende. Nze nnyina ensi gye nabateekerateekera ejjudde omubisi, amata n'omubisi gw'enjuki. Moses n'agamba abaana ba Isirayiri basituka ne bagenda
eddungu teryali lyangu, ennyonta yali nnyingi, enjala, buli kimu, naye abaayimirira ne baguma baatuuka mu nsi ensuubize. Kati mu 2022 bwe nawulira eddoboozi eryo ne ŋŋamba ebintu nga si byangu, ne mpita meeting twatuula awo ku Centenary Park ne mbagamba nti bannange nno tye ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti, buli omu yakwata ku mutwe kwegamba buli omu yeebuuza kiki ekiddako, tugenda kukola tutya, kinaabaawo kitya. Bwe nalaba nga sifunye nnyo kubaakingibwa ne ŋŋamba why maybe it's not yet time, katukirindeko. Kati mu this year nenfuna abaana baali bato ne baŋŋamba mami okimanyi nti tuluddewo wano, nenzijukira nga tuli mu comfort zone, omwezi guggwako ne tusasula rent, naye ng'ate ne rent gwe tusasula oluusi taba mwangu, wakweyiya. Ne ŋŋamba Mukama ansaasira kubanga nange nanafuwa ate nga wakiŋŋamba. Ne ŋŋamba nedda, tulina okutwala okukkiriza. Kati abalala baŋŋamba naye ekintu kino okitegekedde emyezi mitono, emyezi 2, otugambidde emyezi 2. Ne ŋŋamba sijja kulinda kubwa miggo, kankitegeke kyonna ekinaabaawo kyekinaabaawo. Ne ŋŋamba ttiimu yaffe tugamba tugende tunoonye the best place abantu ba Katonda we tunaabatuuza, tunywerewo kacaayi. Bwe tumala okunywerawo kacaayi then tubanjulire ensonga yaffe nga Mukama bw'agikola ki, nga Mukama bw'akituteese ku mutima. Ne tusooka ne tugenda, tulina we twalaga, sijja kugamba bifo. Wali walungi, naye mmwe abatukuvu ba Mukama mwali temujja kusobolawo. Baana tunulamu parking, ne ntunulamu security y'emmotoka zammwe, ne ntunulamu security yammwe okitegeera. Ne ŋŋamba abatukuvu ba Mukama si lwakuba wa ssente entono naye sigenda batwalayo. Era ttiimu ne ŋŋamba naye mami nedda. Ne mbagamba leka tugende awantu Katonda affe munene ajja gabirira, era bw'anaaba agabiridde tugenda, bw'anaaba akirimu ssente zijja kujja era tugenda kukisasula ekifo na buli kimu. Mukama yeebazibwe. Era ttiimu eyalabikanga ennafu ate Katonda baakozesezza ne tusasula ekifo kino, ne tuteekateeka ekifo kino, buli kimu ne kibeera kirungi nga bwe mukiraba. Mukama yeebazibwe. Era njagala kwebaza ttiimu yonna eya Word of Salvation. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abongereko, Mukama abasanyuse kubanga tutandika butandisi mulimu guno, omulimu guyina okuggwa. Mukama yeebazibwe. Musumba Niwamanyi obwedda atugamba n'agamba nti omulimu, ate agambye nti bo bwe baakuŋŋaana bategekera abantu 100 naye baaliwo abantu 14. Atuwadde obujulizi. Nenzijukira twali tukola fundraising ya Molango okuddayo okusoma. Ne tuwa invitation twagikolera nawaka, tewaliwo okusasula nti oba kusasula kifo kacaayi ne tukafumbira mu ffumbiro lyaffe. Abantu bameka abajja? Baali batono nnyo, ndoza tebaawera na 14. Naye mu abo abatawera 14 Katonda yabakozesa. Ne tuvaamu ssente, omuwala oyo n'addayo n'asoma. Kwali kubulako miliyoni 10 n'ezi. Kati nga ntakula omutwe ne ŋŋamba nkoze ntya? Ne ŋŋamba Doreen tukoze tutya? Omuwala addeyo asome. Bankulako miliyoni 15. Mukyala sisita wange Katonda yamungattako mu biseera bya lockdown.
nankubira essimu out of the blue nga simulabanga nako, nambuza Pastor Teddy gy'oli konze gyendi, esente za wini zaggwayo ez'okusoma konze tezinaba kugwayo. Nambuza zibulako sente meka, nangamba miliyoni 10 ne mugamba miliyoni 15, nangamba mpeereza account nambayo, ne muweereza account within 5 seconds tezawera nakwera, n'ateekako miliyoni 15 mu DFCU. Nangamba bw'ati, nangamba tukoze endagaano eri wakati wange naawe ne Katonda, sente ezo bw'oliba ozifunye ogenda zizza, naye sigenda kubanja, naye bw'oliba ozifunye ogenda kukola ki? Zizza. Era eyo endagaano eri wakati wange nani naye ne Katonda, siyinza mwogerako wabula mwogerako, mpa obujulizi bwe nti nga bwe mbuwa. Miliyoni 15 naziteekako, wini naddayo n'asoma, kati n'amaliriza kati aerospace engineer. Mukama yeebazibwe. Mukama ayimiridde nnyo naffe. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza Mami Jessica. Mami neyanziza nnyo, neyanzike. Mami ebimu bye kisukka okuba omukwano, omuntu n'afuuka sisita wate n'akolera bulezi nga bebi. Mukama yeebazibwe. Kisukka omukwano ne kisukka oluganda, naye omuntu n'akulera nga bebi. Ebiseera ebisinga ebikompola n'ebijja nga bikuba ye, naye ye n'ateekawo omugongo bireme kuntuukako. Ate n'alayira n'agamba bijja kujja, naye bw'oba obisindika gwe abisindika, sooka bisindike wange, tobisindika wuwe. Mami neyanziza nnyo, neyanzike. Onjagadde. Ondaze okwagala okwaddala. Mukama akumpeera ennyo omukisa. Naye ate naawe mukwano gwange, kubanga nze wali tomanyi. Mukama yeebaze. So wali tomanyi naye kati omanyi. Omukyala twali mu lockdown, nankubira essimu n'angamba naye sijja mu bagamba. Twali mu lockdown naye nga tuyina amabanja. Nangamba nyina omuntu gwe nkutumidde nga ndowooza nga ebyolusaago. Nansindikira miliyoni 8 millions. Ekyokwewuunyisa mulabye lwaleero. Okuva mu lockdown mulabye leero, era ali wano. Wali wano. Mukama yeebazibwe. Sijja mubalaga, naye obujulizi bukola ki? Buwe buli. Jjukira ebiseera bye twalimu tebyali byangu. Amabanja gaali mangi, naye nga tuli mu struggle ey'omwana ono amalirize okusoma. So Mukama mwebaza. Nze ngamba Mukama yeebale okungatako emikwano, angasseeko emikwano egigasa. Osanga luli nali siina mikwano gigasa, naye kati angasseeko emikwano egya ddala. Mukama yeebazibwe. Nenkuwa invitation nojja, ne weerekereza ebirala byonna bye wandikoze, n'otambula nojja. Kya muwendo nnyo. Mukama yeebazibwe. Ne guno omulimu gwa Mukama tujja gumaliriza. Tugenda gukolera, tugenda gumaliriza, tugenda kuva mu bupangisa. Ngambira neighbor nti tugenda kuva mu bupangisa. Bikula Bayibuli yo. Sigenda genda nnyo wala, nabagambye nga mami andi mu maaso, sigenda genda nnyo wala. Bikula Haggayi essuula 1 olunyiriri olw'omunaana. Haggayi
Essula 1 olunyiriri olw'omunaana. Musumba Samuel yabuulidde n'agamba nti okuzimba ennyumba ya Katonda, Katonda akozesa bantu, ate mu bantu si bonna nti abakozesa. Katonda akozesa muntu eyeewaddeyo n'agamba nti nze ngenda kukola omulimu gwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Atubuulidde obujulizi bwonna era tubuulidde, naye agambye ate si bwonna kubanga alina obulala. Naye kugamba anseseza nti ekiseera kituuka, Mukama n'amugamba mpa. N'amulaba ng'atunza obuteebwe n'agamba mpa, naye n'atagaana n'amuwa. Naye kati olowooza ente zewe yawaayo olowooza zayina kati wange? Mbuuliza neiba nti olowooza musumba Samuel ente ze yatunda n'awaayo eri Mukama zayina kati? Ayina ekisingawo, ayina bingi ebisingawo. Mukama yeebazibwe. Kati ekintu ky'onookola ng'oyimiridde ku lw'omulimu gwa Katonda, Katonda agenda kuwa n'ebisingawo. Ekituufu kiri nti Katonda tasala. Yagamba mu Haggai, yagamba bw'ati, n'agamba nti genda ku lusozi, agamba nti go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, says the Lord. Nti genda yakomandinga ya orderinga yayogera. Ekigambo kya Katonda tebakiwozaamu, tebakikyusa, tebakibuuza, tebakikola ki wange. Kyekyo kyennyini kyabeera ayogedde kyekyo. Bw'aba agambye nti genda, tambula butambuzi ogende, tolwawo tomala budde. Mukama yeebazibwe. So naffe olunaku lwaleero tetugenda kulwawo, tetugenda kumala budde okujjako okukola Katonda kyatugambye. Naye nze kyensanyukira mu Katonda nti nno buli kye tukola mu Katonda, buli kye tukola mu Katonda, Mukama akiwa omukisa. Mukama akiwe tasobola kuleka nga takuwadde mukisa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde, tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa, ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.